mwasuze mutya eddoboozi lyange lyasaakaddemu naye live eno ngikoze nga ya ddakiika nga 3 kubanga umeme ekitongole ekibbi kimaze olunaku lulamba nga wano weesula wonna tekiteeka amasannyalaze just omuti gwagudde naye gabalemu okuzzaako ogutongole ogwo wetuli gwona ogwa umeme wetuli wona ogutongole gw'ababbi ogwo ennaku okuva jjo oluna tuli mu nzikiza kati ninaffe 5% 6 naye nga njagala ekintu kimu kyoba omanya Katonda waali tuyamba ne tuvaako ogutongole gwa umeme n'oba abo abagukolamu bonna Mukama n'abasaanyawo yalimanya okusimba obusimbi omuti ebintu byaffe mu firiji bifa tukozesa apartments naye olw'okuba nga abakola mu umeme bantu bali tebategeera embwa ezo tezitegeera kati tekitegeera nti nno mu kyanja tuli mu apartment areas tetuli mu nyumba zino eziri ordinary tukozesa flash twetaaga okuba nga amasannyalaze kwegala ebisiru biri eyo mu office kizimbye akabuto kyalidde embizi tekisobola kutegeera nti olina okuzzaako amasannyalaze tukole emirimu mutaaginga ebikola mu umeme anyway eyo si ye point nina eddakiika ntono nnyo nfiiriddwa buloga munnange Jakana mutabani wa Nadduli afiiridde mu nnyumba mawulire ngajje ku case official as the President Blog Association ntuusa okusaasira okw'amaanyi ennyo eri ennyumba ya Jakana Nadduli taata we ab'eŋŋanda ze maama we abava mu famire ye kino kye tulina okukola nobale olwaleero nabadde ne katopiki kengenda okugamba naye kaninde baziike Jakana kuba wenkoogera leero abantu bayinza okukalaba obubi kabadde perspective on life abantu bagenda ne baddaawo ne beemalamu ne beerabira nti obulamu bw'ensi eno butono nnyo n'odda ku muntu simanyi ekuli okola biki ekuli is living life is too short laba Jakana young able-bodied educated intelligent fluent and confident dead already awedde afiiridde mu nnyumba teri amanyi kisse Jakana naye nga tuli mu kunyolwa kw'amaanyi tutuusa okusaasira eri ennyumba ya Aji Nadduli eruweero mbajjukiza nti ewa Mukama Katonda gye tuva gye tudda ku nsi eno olwanira ebintu bingi naye ate obifuna n'omala n'obireka ogenda wekka mu sandazes 2 nabadde n'obbayigiriza akantu kange ku bulamu ku life nti nga waakamala okufa wooti immediate kino kyekibaawo Isma akwata live n'ateekako n'atandika okunyonnyola abantu ebikwatako ebituufu n'ebitali bituufu owamusisinkanako oba nedda nze ne Nadduli tudisagulye wenze mpaka lwafudde ngamba Jakana omugenzi tetumiitinzeeko tetukoze naye nga buli muntu abadde amanyi munne wabula wadde tetumiitinze oba tetusinkaganye nga wadde tetukkaanyiza mbingi mbadde mwagala nga mulamu siyinza kujjawo fact ti abadde articulate abadde intelligent abadde analytical somebody who ajja kugusa ensonga omanyi ne mweno game oyagala nnyo ba opponent abali na quality tofuna bufunyi bantu leero ali eno enkyali eno ng'omanya atatereera mu kifo abantu battanye amannya nga tali consistent Jakana like him or not abadde musajja ali consistent ng'akubuulira ensonga ze yaganako n'okumiitinga nga sijja tuula naye Ichuli ne mugamba lekayo Ichuli ojja mulekawo naye nga simanyi nti kinaatuukirira kati Mukama Katonda aw'amaanyi njagala Jakana afune ekiwummulo eky'emirembe n'okutegeerako ekimu si shocking young man afudde abantu bajja kujja boogere bingi nnyo naye ekikulu life yeekoze eki etuvuddeko wummula mirembe Jakana amawulire ngajja ku source entuufu nkebedde nga bwekityo bwe kiri nina eddakiika ntono nnyo mu kunyolwa okungi nabadde aluwa nakooye nnyo nsaakadde amaloboozi sometime nfunye amawulire amabi ati nga bw'omanyi nti ku nsi kuno tuba kujjane oba n'embaga 3 zokka ey'okuzaalibwa ey'okuwasa n'ey'okuziikibwa embaga ezo 3 emu gy'oyinako amaanyi ey'okuzaalibwa togiyinaako n'ey'okuva mu nsi eno atuuse ku mbaga ye ey'okusatu Jakana tuyiga ki Jakana tumuyigiddeko ebintu bingi abadde musajja nnyonnyola ensonga ne zigguka ne oba tomwagala osobola omufunamu okuwa ensonga abadde tavoola tawemula naye ng'akuteeka w'olina okujja abadde mukukutivu nnyo ku byayita era nange mbadde muwuliriza naddala ng'akutte ku nsonga za Buganda
chwa we yajja kintu we yazaala na kintu n'afuna chwa ebyo byonna badde muwera ddala ekitiibwa tubadde tusaaga obanga twogera ku live enjogera nyingi gy'oyinza n'okujjayo n'ogamba Isma wagamba bw'oti iki naye byo bibeera mu blogging ng'oli mulamu simwagalizangako kuba mu mbeera bw'eti naye nga newe mba sigimwagaliza vu mu vu nfuufu mu ki mu nfuufu era weebuto we bujja okukya bagambe nti neyikyuli bamusanze mu bathtub ng'afudde mu nsi eno tubaamu kajja ne katono teweemalanga nnyo ate tewejjangako kikusanyusa abantu bakubira emizira naye olunaku lwofa bwe bamala okuziika wayitawo eddakiika ntono abooluganda bo ne batuula batandika okukwata amasimu ne boogerako n'abataasobodde nga kwaba abataasobodde mwe muli abe watyanga ennyo nga ne woba olina kyokologama gundi tategeera naye lwofudde yakuba essimu n'agaasijja sobola ziika mbadde nkima konteyina mu mbaasa otuuka abaganda bo bonna bamala okuziika baba bapulaninga kuliisa abantu bazze kuziikirako ennyama enkoko ebiki muno nno batandikiramu n'okuduula ani yasinze okusonda nze nasinga oteeka ku lumbe lwa gundi bwe bamala abaana bo bawazaala batandika okugamba ab'omukyalo nti ffe tuddayo mu kibuga anti tulina okukola olwo ku mulimu gwo bosi waatandika okunoonya anaakuddira mu bigere munnange olumbe lwo olusooka lubeera lw'amaanyi wabula eziddako awo abantu batandika okujuliza nti munnange musajja mulekaawo mumule mirembe olumaliriza nga ne yali mukyalawo kabanga nga kayiseeyise genda olabanga obuzannyo bwa komedi ku tv bw'atandika n'omuzzaako enseko sipiidi kwe bakwerabirira eba y'amaanyi nnyo nno ddala ntegeeza kinno mu ekyo nti nga tuli mu nsi eno abantu bonna abo b'oliko otera kola oti ne weemalamu ne weekola ki bakwerabira mu kaseera katono nnyo so bwe kiba nga abantu b'ofiirira basobola okwerabira mu kaseera katono nnyo ng'ofudde nga ne famire yo kweri obulamu ku nsi eno obuliivingiraani nze nno nkugamba bwe nti nze ikiri obulamu ndiivinga bwange n'onvuma n'okola ki naye am living my life not yours kuba nkimanyi ne ku mutima ne wogamba simanyi bwe naafa peesi kwojja okunneerabirira y'amaanyi nnyo ddala n'olw'ensonga eyo mbagamba nti ku nsi kuno tuliko kaseera enjoy life okufa kuli so sudden nti toyinaako garanti weemazeeko emirembe owala noono owala n'oli weeyingiza mu bino simanyi ono ate era munnange siyinza kukola nti gundi alinda baatya ye bakola bikyabo bali myaka gino simanyi bakola we are living life koze ne time owulira ekigambo ng'ekigudde ku Jakana nti saawa zino Jakana maneya ne mie so you truly live life now we live life enjoy it because you don't know okufa tekumanyi nnyumba mbi Jakana abadde mukomera nga yakadde titumanyi kimusse abadde musajja wattu awonyera naye nga gusa ensonga kitaawe abamusabanga nti omwana wange bannange mumumpe alina bisukaali bwe bujje mukukomera naye amateeka si bwe gakola nagamba etteeka lizitowo singa ensawo y'amayinja gwe ne woga mumpe alina sukaali bannange tabafaako bagoberera ki process sijja kugamba nti mmanyi ekivuddeko as the president blog association ntuusa okunyolwa n'okusaasira famire y'ennyumba ya honorable Jakana Nadduli olw'okuviibwako mutabani we omuto abadde very eloquent abadde awamu endowooza ez'enjawulo era nga bwe tulina okuba mu nsi we all need to agree to disagree to agree that doesn't mean nti waliwo ayagala munne afe oba ave ku nsi eno ye ne weeba mwagaliza okufa ku nsi eno okufa kwo kwa muntu omwakusalawo Allahu subhanahu wa ta'ala era olunaku lumu naawe kuli kutuukako nange kuli ntuukako njagala ntuuse okugamba abantu bonna abanyoleddwa tinange ndi wamu nammwe olw'okuviibwako omwogezi omulungi bw'atyo
era ng'eddoboozi lye njaddisaalirwa njasigala mpuliriza obutambi bwe suubire famire ye eneesobola okuguma ekitegeere nokitegeera era tukikonsiivinge tukitwale tukiteeke munda nti ku dduniya kuno kola byonna by'okola ng'okimanyi nti oliko kaseera. Ffe abasiraamu tukimanyi nti buli lunaku olukya oba osemberera entaanaayo buli lunaku, era nawe ng'oserebulatinga birthday kino kikubeeremu munda buli bw'oserebulatinga olunaku omwaka oba osemberera entaanaayo kolerera nnyo entaanaayo nene mwereega nojjaku baganda b'ettaka n'olirwanira ne mwekyawa ng'agenda okulwa ku nnyo ku nsi eno okiwulira. Kumbe ng'olina olivinga any time. We must create space for the new ones. Senga twali tetufa senga abantu abalala babeerawa tulina okufa tukuliyetinga space be bazadde bafune we bakola ki we babeera vu mu vu fufu mu fufu we tufa byonna tubireka we tufa byonna tubireka ebibadde bikwewaanya simanyi poloti simanyi era ffe simanyi fe tulina ekyapa tuli baana b'abaami simanyi era famire zaffe ziri Amerika ziri London simanyi byonna obireka tulizukira ffenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Nze nabawo otegeera nti Jakana musiraamu. Jakana ebbanga lyonna lyayogedde ng'obulamu bwakwotinga Bible, which is okay, nange ndi munaddi musiraamu but manye ebintu bingi nnyo ebiri ku non-Muslim side kuba maama wange afudde wa Jehovah Witness. Yes, kyova owulira nga nasoma nkoyo boarding primary school obwo n'obuyimba mbumanyi naye bwandeetanga ennaku obuyimba bwe baabuyimba nga tufiiriddwa nga ndabanga agenda enkya ti weetugwa byonna tubireka wetufa byonna tubireka tusimbye ffenna mu kisinde kya Mukama waffe Yesu titulimulaba muggulu tiwamu n'abatuukiri. Bannanga akayimba akanzijjamu amaziga gesimanyi tobolaba nkamanyi. Allahumma salli kabira. Abantu awo ng'owulirira ddala okufa kuli real. Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Jakana yadde musajja musiraamu naye quotation za Jakana zonna zibadde nga ku Bible. And we live in a secular state. It is only one God we believe in. Pulirayo abantu abanyiga ne bagamba Isma obeera ku live n'oga Jesus Christ. Tondeetangako obusiru obwo munnange. Obwo bwe busiru bwezze nzija mu bantu abamu abalina radicalism. Nabbi Musa yaani mu busiraamu si ye Jesus. So please, in times like this, we all humble ourselves and think again. Obwongo obanga obuzzeemu ne bufuna reality. Ate mu bulamu bw'ofiirwa omuntu gw'omanyi bw'otandika kati mu generation yammwe mubadde temufiirwa kati mutandise. Wano abanupu mwalaba kati ne bajjakana mutandika olwo okula. Okola ki? Kati nze nafiirwa dda. Ffe kulumbe ffe tuba tunywa caayi ali musukaayi nga tutazeeko. Nga tutulabyeko wadde ettondo ly'ezziga twafiirwa dda. Girlfriend, simanyi first cut, simanyi abo bonna mu ttaka. Tezimanyi na nnyimbe z'abatta. So ffe weetuli, the trail is still going. Kati kyobola ne Museveni taziika. Yafiirwa dda. Si kyekintu ekipya. Kati watulaba nga tupa ku kawondo oba okyali muto era olaba kati olaba omuntu ng'akaaba atukulumbe nga omanyi oyo yakalaba abakoze eki
abafa ffe twalaba dda abafa tubuuse emirambo Luweero batuttidde abantu bakuba kojja wange nga muleze sasi ne limuyitamu naye ne litankwata twafiirwa dda naye tekijjangawo peyini ya kufa. Nabbi Rasuulu yagamba nti okufa kukaawa, teriiyo muntu asobola kumanyira kufa. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba abasiraamu nti okufa kukaawa. Malayika mauti ng'ekukimye engeri gy'ekugjamu obulamu bagigamba ikwate Nabbi Muhammad n'enkwata ey'obwegendereza ng'emugjamu obulamu. Naye bakulaga nti era yawulira obulumi. Okufa kukaawa, okufa kuluma. It's pain. Teri ayinza mmanyira pain eyo. Kyova olaba n'oseka ng'omuntu afiiriddwa. Abantu ne baba bakwagala batya? Balaba ng'oli demon, ng'oli devil, kuba okufa kukaawa, okufa kuluma. Weetegeke byonna bye weetege. Kyova olaba live life. Kuba kookola otya? Tugenda eri gye weebakira eringi bakubikke ettono. Tolizuukuka musisi ne bw'aliyita. Tolyenyeenya. Tulaaka ne we ziriyita ku ntaanayo toliwulira. Ikyuli kyenva nkeera. Nkimanyi gye neebaka gye wali. Waliyo we ngenda okwebaka mu nnyumba nga mukoka ne bw'aliyita. Musisi ne bw'alinyeenya ensi eno. Ekiri Allah yakyerekera. Ogenze. R.I.P. Nadduli. He lived a simple life. He articulated issues. You are a good man. We disagreed, but I never hated you in person. I looked forward to meeting you, but our political differences never allowed us to do so. Wali ontyanga nange nkutya. Naddala nga gw'osinga okutya nze kubanga ng'otya wonna meetinga ate aba people power bajja kuwemula, bajja kuvuma. They cannot understand. We can disagree on sit on the same platform. Njagala nnyo carrying out. Mbadde njagala nnyo okufunamu argument, analysis nze ne Jakana. I've always told Ibrahim Kasa, I've always told Kasuku, nti njagala nnyo abo bagayi opposition ajje tutuule tukayanye bwongo naye nga si personal, you know. Naye oluusi tebajja kubanga batya bamanyi bwanajja. Kyova olaba Kayeya balemerera Gideoni tebamanyi watuufu waali. Ava Mitooma watuuka wano ne yeesiba nnyo kabaka n'ayogera nnyo bunaawaana nnyo Bobi Wine naye nga tomulabayo, tomulaba nakakofiira. Kati Gideoni Nuupu n'eremu muteeminga. Otherwise twandibadde nga ku platform ezo zonna ezo wano ku TV ya Obi wange bakeizi we bakola. We would have better analysis ne twewuliriza kubanga bino ebya mainstream tebalituwa mukisa naye tubakubye knockout ne batutandika n'otukyaza ku TV. So ekisinza okunnuma nandiyagadde nnyo wano dde nga natuulako ne Nadduli Jakana ne twetwala kubanza ekyuli mmanyi nze nsinga ne be nasangawo bagwa kati batabuka omitwe waave eno wadde eno. Simanyi political sign, simanyi ndieno, simanyi ate waavuma ba Toyota, simanyi waavuma Museveni, simanyi ate waawani. Kasitooli beera amatankane, teekawo gw'omanyi nti abeera amatankane. Leero ali eno nze ekyuli ekinjagaza abantu mbakusayidi eki nempita mwena muowino nembaga mujebaleko ikyuli mpagira Museveni, Toyota, Emma ne Kayine Rugaba ne bantunulira ne neeyogerayo seekweka siina bakuumi ne bakitegeera nino kibategeeza mutwe nti ddembe lyange oba nsanyukidde mukyere nga gw'omanyi otyo baze kyenjagala ne balayisima wasoma oyinza otya okubanga bakwagala awo we banjagala kati eri baŋŋaanyeyo nette ndeka naawe okitegeera. This is life. Kati okusoma Jakana wabadde afa okusoma mwogedde kikusoma eddigu lyagireseewaawo life abantu bangi nnyo Waikibenda yasoma oiro n'avaayo ne first class degree
simanyi akeera mu ttiica bukabuuza simanyi kanyankole kenyenyanyenya nkawadde obusente eyasoma oiro. But his life was not in oil. We are getting a lot of services from him, entertainment, becoming a big personality. Mu oiro tetwandi mutegedde yandibaddeyo mu tanka mbweyo ng'enyola natti simanyi oiro atonya simanyi gundi teyabika ani gw'olina omukozi akola mu oiro gw'omanyi but you know wayikibenda. You understand? That's life. Amanga tetuneeyongerayo mbajjukiza nti wadde tufiiriddwa tetuyinza butamanya music mulungi ava ku aroma music. Aroma music oyo omwana omuwala gwe bayita aroma nze mpuliriza tisiina ti oba sente zenzija ku bayimbi abato no siina sente bayimbi ze balina zembajjako ate ziriwa naye aroma music katale andikando aroma music katale andikando pinki ng'ate aliko omulogo Jeff omwaka ogujja abawala abayimba abali mu mainstream mubeere be very aware batulekendedde. Mbagala nnyo mbagalira ddala siyinza kusukka wano tetulina masannyalaze mutaaginge umeme kampani eyo Museveni yagaba batulijjejja kodi. How can you live omanyi kyanjaba engeri gyerabika mumanyi munizo batema. These are the corporate villages. Okiwulira abantu balivinga mu apartments. Katoyinza tujjako masannyalaze tukozesa fridge emmere biki garage zonna enzigi za switch. Please umeme be active mwanguwe amasannyalaze we gagenda ekawempa oneemulwawo ennaku bbiri naye kyanja you cannot afford it. Tukozesa laptop si tuli ebintu byonna tuli ku byamasannyalaze. Please umeme mwe. I want to have electricity in the next 20 hours. Mpozi nga temumanyi buyinza gye buli. Kitalo nnyo ekya Jakana Nadduli guma. Sigadde nze Ichuli nyange y'abalala oba giyite enkoko enjeru. Nze enkoko njeru y'ababuloga abasigadde ne bagoberera.